government eyina okuvaayo newa bannayuganda amawulire amatuufu ku nfa General Keeki. Kino kibeere kyakuyiga eri abantu bonna abanene mu ggwanga muno naddala nga balina obuyinza nti buli kitonde kijja komba kufa. Omuntu ogenda n'oyogera nga yalinga agamba nti abeera mu ggulu abanajja ku luno tewajja kusibawo n'omu mwegendereze engeri gye munajjamu nga gwe obeera mu ggulu gwe kyokka Katonda wamuwa enguzi tolifa. Allah bwabanga yawa mwami Lwasa ekintu ekyo tukkirize Allah kiyamuwa. Kati akakana speaker n'akakundi kanaswa akabalabe kagenda kutankula mwana waani. Lwasa singa abadde mukazi twandigambe nti teyagenda wa teyakyabanku tagita kukyabanku naye atali mukazi nti alina okukyaba enku. Ti bw'oleeta abantu abanaakuwolereza Lwasa yali Maria ki toyinza kuddira Kasiru ate omutwala sinkane zonto katoyinza kuddira Katolu Bwama nga gwolese okuwolereza Lwasa. Segawa oyo bamulabako ng'ali ku malaalo ng'agenze ku malaalo mbwabudumulasi simanyi oba abudumulasi amusinga okuyimba ate amuloze ng'ali mu ebyo. Yasimbisako abakazi layini n'abajja n'abasunsula gwe Segawa gwana asunsula abakazi kuba ine ekyasinga okuba nakyo bye bibi. Twali emukono wano omwana omukazi ajja ku stage nga zenga okumufuwa sente n'amufuwa omwana amuga akwata omwana wo. Faruku ebbanga limaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna baganda baffe osinzira wonna okubeera motra. Yenze Sakozi Faruk mba nyingiddewo tuli mukati. Bana mukakane. Mukakane banaye. Chichi soko no mawa soko fune soda. Oli abadambuza nti waliwo ku sente ne mugamba. Ezaki. Ne mugamba mpeeyo. Ozizo yagala ku sente nkuweeyo. Bwanga kamera eraba enkola yaffe yawano olaba wa soda amulese lwabandi leero tufunye baafu soda naye nga tumufunye kureti yeno leero ejjidde mu baafu simanyi tuli kumpewo. Okay, tukatutandike. Tuli powered by Dynafam. Dynafam baba gamba nti muganda wange ebikwatagana n'omubiri oyagatereza mubiri go nga togutegeera bulungi bwebali bakuwe products ezisobola okuyamba basozo bagamba nti bw'oba oyagala ebintu nga bikoye ebyomunyumba ebya restaurant bibawe essaawa zino ekintu kibeere nga kigenda maridadi sana. So nyingiddewo n'abasajja bange tubeere nga tumenyamenya ebintu by'otaategedde biki ebyabadde walo Keeki yafudde ki gwe bakwatidde walo Keeki nga ayagala okutulisa bomu. So byonna Lwasa yakoze atya bijambiye Masaka bikaye kakati abatu ono webali mugana wanso ogamba otya yendi tata ogamba otya se weyanjo okusookera ddala amanya agange nga muzema wa Haruna omulungamya w'eggwanga nga bulijjo bannange era mbadde nsaba ndowooza tusooka oba kino tukikole nga tuyimiridde kiriwa nsooka okwebaza abasawo abakoze obutaweera okulaba nga Duncan adde engulu era lwaleero tumulina wano ku pano lwakuba nti ebizigo byamwokya tetusobola kulagawo naye abasawo bakoze kinene nnyo okuba nga bamujjanjaba era lwaleero tuli wano naye ku pano kwali. All right. Duncan abadde mulwadde mukulu mawa Duncan abadde mulwadde Duncan ebizigo byadde byamwokya luli lwaki yeyerusa. Okay, so mukama wange omayinza sijja kunenya mitwe gino weyanjule sijja kunenya mitwe gino oluusi abantu onaku nga bw'olumanyirwa mukaaga abantu basuula balina bye bakozesezza nga banywedde sisuubira nti omuntu ayinza okuba nga ebizigo bimwokyezza n'awonera mu lunaku lumu. Sisuubira nti omuntu ayinza okuba nga ekifo ebyakwokyezza tusobola lagawo just mitwe gye gitusumbwa. Mukuluma walina obuzibu ate munamu butegedde buli lunaku olwa weekend mukuluma watatera kutegeera lwakuba tumwesibirako bwereere naye twandibadde nga program tugikyusa nedda ku lunaku olwokusatu kuba omuntu yenna alaba program eno akiraba Duncan ali ku nakyo so nti n'olwekyo mukuluma
oli ku nacho yayagadde bakwata layini engeri gyakwatamu abantu layini omanyi mukulu mawe emyaka gino gye bagigenda omanyi omuntu bw'aba agenda mu myaka atuuka essaawa n'awuguka afuuka omwana omuto kati mawe atuuse mu myaka giri egiwuguka okufuuka omwana omuto tewali tabbu abaana banabatusonyiwa tetubayise abaana tetubayise nze siina buzibu bujjasi nti weekend naliko mu kyalo nga ndi mu kutereeza nsonga zawaka nakubanga nina bye ndi mukukola mpozi akambabuuzeeko mbeebaza okubanga mulaba programu eno mbagala nnyo balaba programu eno mbatumiddeko naddala ababiri South Africa waliwo bakadama baga nti danka nitatumira aba US mbatumiddeko ne bakadama batumiddeko Lucy Shapiro Kung Simon n'abalala nabona Olga namwena aba tulaba sawa zino mawa simanyi lwaki tutunulira nnyo mbeera gy'olimu ya busiwuufu ate nodda kunze kkiriza nawe ofuleyo ku musawo w'olususu akoleko baade bakolako olususu anze olwange luli kunakyo toyinza kubona lususu luvaako vu babadde bakolako olususu kati kambuuze nawe weyubula olinga musotambu kati luno luvaako teyako lupya ate lutya luno olusiwuusa oluvaako teyako lupya bweno bwenfaanana bwoba bwofaanana weetondera abo tetusobola kwakkana omukyala we UK yaŋŋambye tisebo kuba wagenda nogamba oli nkoko mpanga wotuuka akayimbako ng'ogenda kukola ki obuyimba bwobwo bwenseera ze London tozisobola ate enseera ze London zisobola lwaki mbutoli nakyo bannange ekyo saagala mukibuusebuuse nze ndi nakyo era buli kimu kigenda kubeera balabala naye omuntu eyakuwadde omuntu eyayise mawa bandi muteddeko ne bodyguard mawona agenda kubula era mwandibadde bagezi naye ne mumpita bama wagenda musiba mu kyuma kati nani muwerekedde asobola otuuka obulungi nja kuwerekera Dankani agenda kumperekera bannange ngenda kujja ne Dankani naye kwolole mugenda okulaba nti bembadde njogera sirimba ebintu byonna ebizigo mujabbira abanga abirina era kwolwo tugenda mwabiza ku street ze UK simanyi owuguka wama weyanjule amanya nga bulijjo Saka Nsubuga nambe mu mpozi olutalo lw'omusiiwuufu neyeyerusa lwe lubadde lukyakutta akati oli agambye oli yagamba oli yamulinaana ennyo kubanga ono yagamba mbu oli yeyerusa ate ono ye ndaba ayubuka buyubusi kakati bombi nakyokala eyo nakyo original kakati mpozi ntumirako nnyo Madamu Joweria Madamu Shapiro ntumirako bakadama Master Kaliyo mbatumiddeko nnyo tweyanziza nnyo abantu abatula ku programu eno byonna gye musinzira mu Uganda wonna abantu abali Embalala Masaka Embale Jinja wonna bala programu eno Faruku njagala kutwala ensegundi okwebaza omwami bamuyita Ahmed Serunjoji yomu kuba baddewo abalabi baffe ab'olulanguva programu eno bwe yatandika bannyinaffe bakadama ne bassekadama baganda baffe abalaba programu eno okuva eyo manga ga Bwarabu mwebale nnyo mwebalire ddala abantu bonna bagula kaddata n'omala obudde bo n'ogula kaddata kuba tekakyagulika mwebale nnyo kulaba programu eno era mubeereko mugana wange Rina Kezi nkutumiddeko nnyo Shira Powers nkutumiddeko nnyo baganda bange mwenna Esther Nakawule mwenna banjaawo Sophie mwenna mbatumiddeko njagala tubeere nga tutandike bannaye si mutabani we uyu mutabani we sebo ate gwabere kisaso okakasa oyakusomesa fata wa machindi soko je mukama wange yono mutabani wa mawayo baba jangu yakuwa no sebo omwekanye kamera tuyambo mutabani we mukaka soko je sebo soko je wama omanyi jangu mugama wange yawabuze ku bana omanyi abavubuka abo nze mbadde musabe ekintu kimu mutabani mawo oyo mwana wo si mutabani wange naye omanyi abavubuka bano bembeera nabo ku pano agerekeyo emyaka 37 abamu okutegeera kwabwe kuba kutono omwana ogenda mwetondera ngozeeyo waka tewegananga musayi omwana akanika simu njagala tutandike ndowooza tutandikire wa kitali kya General Kech Major General Faruku ndiwo amawulire ogalabye amawulire g'omwami Lokechi
nagalabye era ntuuse okusaasira kwange eri abantu abava mu mambuka g'eggwanga lino olw'okufiira omwana waabwe awaddeyo obulamu bwe bwonna nasobola okusaavinga eggwanga lino nga yeerekereza buli kimu ekirungi kyanaku nnyo okubanga obadde osaavinga eggwanga lyo ku musajja nga Lokech n'ofa ku myaka emito egiri 4 plus fe bannayuganda n'abantu abalumirirwa nnyo eggwanga lino n'abantu tufuna okusaasirwa okw'amaanyi oba okusalirwa okw'amaanyi naye enfa ya General Lokech yatulese n'emitima nga ginafuye nnyo ku mbeera gye yafuddemu twabadde banakuwavu nnyo tosobola kukeera ku makya n'ogamba omusajja ow'amaanyi akola physicals n'ebirala yakedde ku makya nafa blood clot mu mbeera eyo ey'amangu mu nnaku 2-3 n'oga omusajja yafudde Faruku omuntu ali ku level ya General Lokech General Mulamba nabadde njogerako ne baganda bange abasawo nayogeddeko n'abantu nga 3 ne bagezaako okumpa information ku blood clot ne baŋŋamba blood clot kiba kizibu nnyo kubanga Minister of Defense bavudde ne bawamu ne bagamba around mugundi mawugwe naye nti ensonga yasooka kufuna buzibu kuki ku magulu so ne bagamba kiri rare nnyo kubanga clot esobola okumuvinga from down negenda mu mawugwe kiba rare nnyo kizibu nnyo ontegedde so kati gwe kikyolowooza saawa zino tukyalina okubuuliza okugamba tekisobola kuba abadde batugamba nti Lokech wennyini yabadde wakaawe yabadde ayinawo omusawo ontegedde yabadde ayinawo omusawo kitegeeza ekintu ku level y'omwami nga Lokech tosobola gamba nti yagedde ku makya nafuna blood clot just a few days n'afa ontegedde kubanga mu process gye badde bagamba yabadde ayina omusawo kitegeeza yabadde akeberebwa nga bamanyi n'obulwadde bwe bagamba ku level ki gye bukola ki gye bulimu so blood clot tosobola kutta muntu lunaku lumu so kati gwe kikyolowooza gavumenti erina okuvaayo newa bannayuganda amawulire amatuufu ku nfa General Lokech otegedde Faruku wuliriza Faruku wuliriza bino tujja kunyumya mbunyumya bino tujja kunyumya mbunyumya bannayuganda bangi njagala kuwulira kino Faruku kiri ku record nga Lokech tanaba kuva nga abasawo tebanaba kuvaayo kutuwa amawulire owulira omwogezi wa gavumenti wa gundi w'amagye Flavia byekwaso kyabadde ku record yavuddeyo n'agamba tulowooza Lokech yafudde blood clot otegedde tulowooza owulira bw'atali musawo nga tebannana mukolako postmortem ojja otya mawulire n'ogamba tuteebereza yafudde kino otegedde Faruku kitegeeza obulwadde bo babadde bamaze okukola ki obulwadde babadde bamaze dde obutegeera ng'omutanaba nakugambibwa nti afudde wange kitale kya Jeno era buli muntu yenna waali kyemmanyi yanyoleddwa okufiirwa omujasinga oyo w'amaanyi aweereza eggwanga lye era nze nja kusaasira abakadde b'omukulu oyo kitalo nnyo ddala Katonda yagaba ate era yajjawo naye nze nja kwawokanako ne muganda wange ate musajja mmanyi ng'omusajja omusiraamu obusiraamu bukkiriza omuntu nti afa oba afudde otya okufa tekuli ku fomula okujjako ye nga waali nti musawo oba wali bayize bawa yagambako okwekoko program wali ogeye bagikole muki ey'omubwengula kakati nze Faruku nze nzikiriza nti Katonda singa abatuusiza okunona omuntu gwe yatonda amutwala wonna wayagalira tekiriiko nti oba agenda kulwala ati n'owamagye muntu era ekyenjawulo kyayawukamu kasa ayambala ebyambalo bye kyekimufuula ow'amagye naye waabijjamu aba afuuse omuntu nga ffe tukkirize nti obulamu bwe Katonda yabukomezzaawo n'abutwala saagala kwogera bitakwatagana mbu gavumenti eveeyo etuwe okujjako ono muganda wange ye era ekyo kiri wakati we na gavumenti naye bana eno tekiriiko anti wogamba nti gavumenti eveeyo ewe bannayuganda abantu abatulaba wabaddewo amawulire agalaga gwe ensonga z'olowooza kaakati omwogezi w'amagye yayogedde ng'omwogezi waki n'agamba bateebereza
kitegeeza obulwadde obubadde bukola ki gye buli abantu abatulaba tujja kubalowoozesa ogamba nti gavumenti eno munnange etta abantu nti mbi nnyo weewaawo mbi si nnungi naye ate si yetta katonda yetta twali muntu atta muntu katonda yetta nambemu ng'obiraba otya wamma mpozi olaba otya ensonga za lokeeti abadde meja jeno Felisita jeno abadde tusita jeno kati nga n'emyaka gy'alimu gibadde gikyaweereza eggwanga bulungi mpozi abadde masenale mulungi kubanga okuba wano n'olwanira Somalia oba ogenze kuba masenale ebyo tebitukwatako nnyo ffe okiwulira era eyo gye yasinga n'okukolera erinnya eryatendwa naye kibi nnyo okuba nti ate wabadde azze okuweerezako ku bannayuganda mu ngeri ebagasa n'afiira awo naye okufa kwa Lokeki kwatukubyemu encukwe kutya kubanga omuntu afudde ekikutuko awawaaza amatu twakedde ku makya ne bagamba nti omusajja afudde nze nabadde nkyalina waka natidde nnyo neŋŋamba kiraka balabye bubi ne bagamba nti yo yennyini afudde naye kino kibeere kyakuyiga eri abantu bonna abanene mu ggwanga muno naddala nga balina obuyinza nti buli kitonde kijja komba kufa omuntu ogenda n'oyogera nga yalinga agamba nti abeera mu ggulu abanajja ku luno tewajja kusibawo n'omu mwegendereze engeri gye munajjamu nga gwe obeera mu ggulu gwe kyokka Katonda wamuwa enguzi tolifa kati mbasaasidde nnyo naye n'abalala beere kyakuyiga ku oyo batereeze mu lulimi lwabwe buzibu ki obuliwo owooza batereeze biki bye wamuwulira engeri gye yatukanga wano nga tugenda okuba akalulu okanga baani abanuupu abaenare bannayuganda njagala oyogere teyayawula bannuupu naye agamba omuntu aleeta ntala n'ayita njagala twogere nga tetutadde mu politics twogere nga bannayuganda tutemeteme ensonga nga sinateekamu bya politics byonna nze ŋŋambye kino kibe kyakuyiga buli munene ayina obuyinza anti Faluku ngenda kubulya ekintu kimu abantu boogera nga bayina obuyinza ng'alinga agamba nti yabeera mu ggulu obuyinza buno era kintu kizibu nnyo ngenda kuwa ekyokulabirako ne Katonda alina abantu amu bannabbi be yasuulanga ng'abawadde obuyinza ne beegulumiza ekikoze eki ekisusse kati oba ntalo za byabufuzi oba ntalo za byaki naye kye balina okusooka okukulembeza nti nabo bantu buli kye bakola kyonna bamanye nti bakikola bantu era ne ku lunaku lwa kiyama tugenda yimirira ffenna yayogera atya Nambemu alina obusungu bwe. No, tukyadda. Mawa. Faluku agamba gavumenti eveeyo okusookera ddala etubuulire ku ekyo singa okubanga nebaza okuba nti pano yaffe eno etandise okuvaamu ebibala abantu abadde balowoozanga abaana abato ate ne basukkulumya ku bwongo bwabwe ne batandika okutegeera kino nkyogera mwami David ateesezza bulungi nnyo kubanga buli atera okuteesa naye buli lwolwa mu kintu ogenda oyiga n'enteesa yaakyo n'okukitegeera era mwami David singa kibadde kisoboka sodo yandimunywedde yenna olw'ensonga nti ateesezza ng'omusajja omukulu ng'omusajja ategeera kubanga ne byateesezza ebimu kumba ate yembadde ngenda okwogera kankubuulire ekintu kye bayita okufa kobenga okumwa mamba kobenga oyina amaanyi gatya kobenga oyina ssente zitya oyina okukola ki Katonda kasaagamba tyogenda kukomaawo kyova waliwo omwana n'afa nga ayavula waliwo afa nga bamuzaala waliwo afiira mu lubuto nga tannatuuka ku nsi waliwo abeeraawo nga bagamba nti mawe abaddeyo akafuna essente akamala ennyumba ye n'afa ebyo byonna Katonda yaba yakola ki yabitegeka kati omuntu obanga oli mu myaka nga 7 ng'egya muganda wange oli nga tosobola kumanya nti Katonda abeerawo n'enteekateeka ye ekyokulabirako banondooza abamu bakajja mu kibuga waliwo awo meeya eyabeeranga awo e Lubaga meeya oyo yagwa bugwe mu kinaabiro n'akola ki n'afa
era bagenda omujira ne bagamba nti meya akoze eki afudde wano Sebaggala John ono Mozeeyo ono Sebaggala era yaliko meya wa Kampala Nasa yasooka kugwa mu kinaabiro ne bamutwala mu ddwaliro ekyava mu ddwaliro n'afa omusajja ono opposition yani ono yali yesimbyewo era owa DP OMUGAGGA ebyo byonna byasooka okukola ki kakati ekiwaawukanako abantu kye batamanyi nti abantu bangi nnyo abafa mu mbeera eyo naye lwababbo tebalina mawulire tetusobola kubamanya ne Uganda abantu bafa nga bafudde mu mbeera nze kankubuulire waliwo omukyala nga bino bye tudde ekiro omusajja yatula mu ddiiro bwe yatula mu ddiiro n'amugamba waayi ng'otudde mu ddiiro tojje kwebaka oli naddayo ne yeebaka omukyala n'addamu n'amuyita agenda okujja omunyenyaako ng'afudde mutabani wa Bisegerwa wali bw'atyo bwe yafa so abantu bafa mu mbeera yonna naye omuntu bw'ava n'alowooza nti okufa kwa Lokech oba omuntu yenna ali mu gavumenti abanga gavumenti oluusi yemusse eyo endowooza bannayuganda njagala bagiveemu ate ekirala n'okumanya bakumanye oyo agenze n'ayogera nti yali mu Cuba njagala okutegeeza nti olutalo bwe luba lujja luyinza okusookera e Sudan abantu ne bajja ne bakuba ne bayingira Uganda ne Uganda ne bagikubiramu kakati bwogera n'olwanira e Sudan tomanyi nti yalowooza nti yataasa b'e Sudan obwongo bwe e Somalia ye yalowooza nti bakola ki abantu basobola entalo bwe ziba ziva mu nsi gwe tokkiriziganya na bigambo bya Ali eri abo ababiri kubanga bya butamanya esogera ddala obutamanya ono kyatamanyi nti abayeekera kati essaawa ne twate twogera ku bantu bano abajja olutalo basobola okubanga ne baba tebakuliraanye ne basimbula eyo nga luliwedde era ne bajja ennyonyi ne bazisuula mu ggwanga olina baziyirizaawa eyo kakati kyova olaba omusajja ngaabo batamanyi nti ebintu ebimu tuwaliwo kye bagamba nti okugema obulwadde kusinga okukola ki okuwonya kakati bw'oba oyogerako Lokech n'omwogerako ng'omukulembeze abadde mu Cuba muyise mu Cuba oba n'eggwanga tolirumiriddwa kubanga bw'omaliriza oyo omusajja bw'aba nga tafudde omanyi nti tulina wano abapoliisi oba abasirikale nga baali ku mulembe gw'Obote nga basaavinze bulungi eggwanga gwe kyolowooza nti Lokech singa abeerawo nga mulamu kubanga Lokech tali nga munnabyabufuzi ti munnabyabufuzi ajja kukola ekisanja kino agende Lokech abadde munnamagye ow'eggwanga nga kitegeeza ne gavumenti gy'oyagaleddeko Lokech oyo omulungi ennyo eyatendekebwa ku ssente z'omunnayuganda asobola ogikola ki ogisaavingiramu ekyokubiri ayogedde ekintu era njala akitegeere Lokech okukeera n'agamba Lokech okukeera n'agamba mu biseera by'okulonda ti banne buli aneetantala okugenda wano eyiye bakole ki basime ye ng'omuntu omujansi ekyo kyali kimuvunaanyizibwako okulabula oba alabula ayise mu kutiisatiisa kubanga tomanyi osanga na bano tugumya abamu oba abamu ne batya kubanga twaliyo abantu bamaze okwekyawa oba kitegedde era gyobala abakwatakwata abantu bangi awo ne babakwatakwata abaana ne batya abaali oluusi balowooza okukola ebintu ekyo eggwanga lyaffe ne likola ki ne lituyamba kakati oyo yennyini kye nagambye ti bw'omala okwogera ng'olwafuna ekyokwogera kiri lwaki obadde tokikkaatire naye ab'eŋŋanda za Lokech omugenzi bavuddeyo ne bagamba naye omwana waffe waba ayina yenna gwe yanyiiza oba gwe yasobyako tusaba mbadde nsaba mukulu nkubuulire olwaleero bw'otunuulira abantu abaafiirwa abantu baabwe abayitirivu n'owulira nga mwami mawaali ku pana agamba kale yakwatakwatako be yakwatakwata ne kati olowooza abaafiirwa abantu baabwe abaafa bamutunuulira obwongo bwabwe babwe basira omanyi kyetuba tukola faluuku omuntu waba ayogere amalirize mpaka akazinda bekakola ki kuba obudde bwa butono anze nja kusaasira famire ya Lokech okuba nti yaviiriddwako omuntu wabula nze sijja munenya olw'ebigambo byeyogera nti naawe kennyini taata bw'aba akugaana okufuluma ekiro agamba tofuluma ekiro ab'ebijambi abaliwa bali bweru osanga ekyo ekigambo kyayogera kyatuyambako kubanga embeera ali esusse ng'etabuse
okitegeera ng'oli akusanga busanzi n'amanyi toli wa kibiina gundi nakulemesa n'okunywa caayi okitegeera so mu mbeera emwayi mwetaagamu okutiisatiisa so nze kyengenda okugamba nti okufa tekuliiko munene oba mutono omuntu yenna osobola okufa mu mbeera yonna okitegeera nti buladi omusota mutono nnyo bwe guti naye Faruku tusobola okuba nga tutambula wano ne baga musota gumubojeza wali n'akola ki n'afa so nze mbadde nsaba nga muli bantu basiraamu ate mukkiriza mu kufa tukkirize nti okufa kubeerawo okufa tteeka nambeemu ne ali balina angoje balinamu ebyobufuzi saawa zino muganda wange Faruku Ali asembyeyo eri jasi yakyalinamu kiri ekyobyobufuzi muki mu mutwe nti embeera alina kutambula nga akuba kusaidi yabafuzi bwe buti naye nze kyenzikiza ekintu kimu nti mukufa tekuliko nti gundi ogenda kufa nga omasamasa tekuliko gundi ogenda kufa nga otambula tekuliko gundi wabula buli omu teri muntu afa mu budde bwa dankani okitegeera nze bwe mbawa kufa nga 22 Faruku toyinza kufa nga 22 mu lwange okitegeera nawe olina olunaku lwongo omuntu so nze kyenyinza okugamba abantu just tulina kutambula mu kwenenya na mu kukkiriza nti wonna woobeera manya nti oli mu Katonda munda otambula ne Katonda olunaku lwogenda okufa nga weeteeseteese bulungi wabula tomega nti gundi yafudde nze ne bwenkera ku makya ssaawa zino omuntu ne batema mawono nzikiriza nti okufa kwe kwakoze eki so nze mbadde nsaba just tugumye bugumya bafiiriddwa n'ebigambo by'abakulu tubiwulirize Katonda yasinga okumanya buli kimu nga bwe kitambula kituufu okufa tteeka era ffe mu busiraamu twogera nti buli muntu asobola okufa naye abantu baleme kukitwala nti omuntu amala gafa kyova olaba ebiseera ebisinga waliwo bateekawo amalwaliro otegedde abantu abatali ba bulijjo abatali nnyo ordinary nga ku level ng'eya mwami Lokeeki n'abalala batuuka ku level ng'omuntu alina ne personal doctor era Lokeeki yasaba weeks 2 eza leave otegedde yasaba weeks 2 eza leave agenda afuna obujjanjabi kitegeeza state mwe yali ey'obulwadde abasawo bali bamaze okukola ki ogitegeera otegedde so tosobola kera kumakya n'oga omusajja afudde ate nga bwe nakugambye mu kusooka nakugambye nti nakozeeko research abasawo bakugu ne baŋŋamba blood clot kirureya nnyo okulaba ng'evudde wansi ng'eyambuka waggulu naddala ng'evudde eno mu magulu otegedde yes it takes a lot of time n'ekino kyaliwo mu wiiki egi seeka wuliriza ebigambo bino gundi minister gundi defense baavayo ne bagamba Lokeeki kibaddewo owulira seeka blood clot bagijjanjaba nekola ki newona guba musaayi ogwekoze ki ogwekutte kitegeeza basobola n'omuntu omulongoosa otegedde Lokeeki yali mu mbeera entuufu esobola abasawo nga bamwatendinga tu otegedde kitegeeza obulwadde baali bamaze era baali basobola omuga nti bubbanga bweriti tugenda mukolako bweti nebuki nebweti era kyekyamusabisa liivu ya weeks tosobola gamba muntu nti mu bbanga eri ng'afunyeeko n'atendensi y'abasawo nti yafudde within a night otegedde yes David wanji kuba owulidde point ya gundi ya ali kayina point mbuuza owulidde byayogedde bikajwanga bye ayogedde kajwanga atya ayogedde obuugi musajja omutandikwa yagambye omanja nnyo muwuliza atu nga boogera omutandikwa yagambye omukyala ayogerera amagye Flavia yavaayo n'agamba nti bateebereza okuba nti Lokeeki afudde ki simanyi omusaayi okukoze eki blood clot n'agamba kitegeeza bo balamaze okutegeera obulwadde obukoze eki era y'omu yagambye nti Lokeeki baali bategadda weeks 2 nti muki kakati abantu abatulaba ani yagaye mundu tubafudde ki ani yagambye mundu baali bategadda ogambye baali bategadde obulwadde weeks 2 n'asaba okuwummula kyokka kitegeeza obategera obulwadde obwo nabuli omwogezi w'amagye era kyokoni yagambye nti omwogezi w'amagye otegeera otya obulwadde obuluma oli era y'omu yagambye nti baali tegeera dde obulwadde obuluma Lokeeki tanakufa weeks 2 emabega mbadde mbasaba kubeetondera nti bwe tubeera wano mukulu bawo yakyogerako olunaku lumu waliwo omuntu nga kamera we mutunulamu ye buli ekimujjira kyayogera naye ntwala omukisa guno eri abatulaba nti mutusonyiweyo musonyiire ddala naye guno musango gugenda eri Faruku ono ne muzeeyi kikyenkoze
gwe kwe kulowooza nti lugola batambula waba ayambadde sikaati nti mukazi kuba lugola banti akoze enviiri nti mukazi kandi n'abasajja basiba enviiri era gwe kwe kulowooza nti wona ayitanga kamera lugogendo agenda okutulamu wano agenda kunyonyola ekintu ebigambo bibiri byombi tebikwatagana agambye omwogezi w'amagye yavudde nga lukeeki afudde n'agamba nti batebereza obulwadde obwamuzise blood ki kyokka n'amaani agamba nti kitegeeza bo baali bategera dde obulwadde bwabwe nti oyo agenda ku bulwadde ate amaani agamba mbu Faruku twogera ebintu bino waba point of correction bw'oba tosobola kuwagunda eno kintu kufa yogera ensonga nkuddemu tebakifulaganyako birowoozo omuntu waafa aba afudde omusajja ng'okkira lwasi maneja aida ajja kunyamba amumanyi waliwo omusajja oyo ng'okkira ku bondi awo wasi ku poliisi nannyini mmotoka eziri awo wansi awo omugenzi kojja yasimbula awo ku bondi ye n'agenda ewaka watuuka waka n'anaaba n'omwana ekyayi nanywa mu ntebe teyavaawo n'akutukira awo Faruku kiki mawaki yagambye nti abantu bafa nyo olwokuba bambi talaba amannya ne batawulikika omugenzi Dick gwe yatubagala y'ebidongo yafa ku gundi ya Roger Sabwa na Tolo yali alinya madala bwati ne yekanga mu katini bagenda okuyaga okugula mu ddwaliro mbadde nkusaba njogeremu omanyi muganda wange ono David Faruku bwe tuba twogera mu kamera wano njagala nnyo baganda bange ebigambo batategedde oba olulimi olumu tukozesa olulimi olutangaavu lwe batategeera bulungi otegedde wuliriza era omuntu bw'avaayo n'agamba ekigambo kirabika bwe yagenda ku ssomero owulidde kirabika bye yasoma tabitegeera Faruku bwe tuba tujja wano ebigambo ebimu bwe tugamba blood clot ng'omuntu omu tasobola kistatinga saagala ate tufuuke kizibu ontegedde njagala twogere points omuntu watategedde akubuuza otegeezezza ki owulira njogera mu kamera eno sivoola wabula njagala kuwabula buli muntu ali ku pano muwe ekitiibwa otegedde bwe tujja mu kamera ne nkugamba nti omwogezi w'amagye yagamba omusajja afunye blood clot owulidde kubanga bajja ne bagamba omusajja asaba leave ng'afunye damage ku ggulu wuliriza listen you'll get your time ojja kufunira wuliriza kansokema yajja naga anti wuliriza njagala wuliriza njagala kwagala ku bigambo byono byayogedde wuliriza Faruku ku bigambo byono kwennyini kwenjogera agambye nti nzize ne ngamba statement egamba nti omusajja nti omwogezi w'amagye yajja n'agamba yafuna blood clot statement gye nayogedde entuufu owulire omwogezi w'amagye yajja n'agamba tulutebereza omusajja kubanga yafudde blood clot ontegedde statement gye nayogedde era nze ne mbabuuza omuntu akakasa otya nga sigwe musawo otegedde badde nsaba tangaza mbadde njabuuza musajja oli omanyi njagala nnyo tuve ku bintu nga David bwagambye nti okunyumira okubeera mu kamera n'okwogera ebintu ebitakotagana omukazi omwogezi w'amagye teyajja kugamba nti oli afudde blood ki oba yagamba tuteebereza nga bakyanoonyereza okitegeera naye yalemedde ku kintu ekyo akakyogera emirundi egi okitegeera oli teyajja mu kamera n'abagamba nti bannange omuntu afudde blood clot no yagamba tuteebereza Faruku ne waba n'omuntu ng'afudde nga tomanyi obula nga wawuliddeko osoga nti Faruku oyo batuka ekyeka yafudde kasikonda okitegeera abasawo nga tebanakola ki tosobola ate kudda mukano kanti Faruku yagambye omuntu afudde kasikonda bana ekibi nedda ssebo kangende wanambemu tuleme kubeera nga abavulungutana nze mbadde ngenda banyonyola abantu olwaleero we nabadde njogera ku musajja oyo Keeki namunyonyodde bulungi era we mbadde nkyogerako ngambye mwami mawa nti yali masinale e Mogadishu nkiddamu yali masinale e Somalia buli eggwanga lyonna bwe lirwana bwe talina kubeera oba okoze bwa masinale era bannansi abo bakubalanga bamasinale bakola ki be batuleetera yensonga lwaki naffe wano olumu wetufuna bagamba nti balese bamasinale bano bana bano kakati eri yagenda nga masinale
ku mulembe gwe guno oguzze era n'atirimbula nga bwe yakola ki bwe yatirimbula ne bamutuma ddala North Mogadishu bw'akomyewo wano ayagala otukolera kubanga era baamuleeta we baamuleetedde mu Uganda babaddewo akavuyovuyo mu kulonda ne bagamba nti ate baleese ono jena ate ye wa ttabbu nnyo agenda bamalawo ono gwe baleese aduumira ntalo era omusajja oyo bwe yazze waawo abantu abamu bafudde nga bammando bafa ku mulembe gwe nga waali ekiwulya bazebula mando kakati e Masaka waliyo ekijambi ekitema abantu awo yalitulagidde omulimu nti wa ttabbu nnyo ate alwanyisa balina bomu batayagala bulamu ab'ebijambi abamuleme ekiwulya kakati mu mbeera eyo Katonda atukoze bubi n'amujjulula ekiwulira naye kinonze era nga kiri ku likodi kino nkinyonyola abantu bonna bajjeno bonna abalina obuyinza n'abatali bajjeno basooka batunulye ku bintu ebyatukanga ku mukulu Kitatta batunulye bituuse ne kuono n'abalala bagenda babeera mu ttuluba eryo baleme kwogera bubi nnyo Faruku nyina ekintu kimu kyenzijukira era kyesinza kwerabira batta abantu b'e Kasese nali ndi Kasese kakati bayitawo Kadindimo we nali naye ngandi awo ne batta abantu b'e Kasese ne tutuka waawo ku Springs Hotel ne tukanaawo awo omumbere we yabeeranga batukana n'okubawo ebifaananyi ne tuvaawo ne tukomawo naye kankubuuza ekibuuzo omulimi abeeranga ki mu nju omulimi abeera na nkumbi na majambiya na mafumu webiti garden tools era bye bajja ne baga nti bano bayeekera abadde balina majambiya amafumu ebiki olwaleero aweri we bamwongedde ekifo Peter Arroyo bwe bamwongedde ekifo omanyi ekigambo kyayogera nga agamba bannamawulire ku fulo ya palamenti nga yakava okulayira bamugamba naye taata ku bantu bali abewa Kasese be watta ate kati walikozeta naddamu n'ayogera kiri ku likodi ne kamera bannamawulire bakiina nti ne babanziramu ne babanziriza kati nziramu ne mbatta mukutta kwe kumu omuntu ayafiira omuntu we olowooza awulira atya wakubuuliza nti professional y'omujaasi yenna ebeera ki kukuuma mirembe omusajja oyo ayogedde ku nsonga y'okupangisa mashinale agendewa Somalia agende Somalia naye yandisoose ne yeebuuza nti mu magye mulimu ge bapangisa oba bakigaana okupangisa mashinali nga ddala mukugu agenda anunula eggwanga eddala nga lirimu obuzibu ekyo bakigaana era guba musango si musango olindako wamaze akazindaalo bwe buzibu bwe tebatuukira kugamba nti kitegeeza ffe twogera mu musajja nti abadde mukugu mu kulwana entalo ne mu kukakanya obutabanguko kyova olaba wano mu Uganda yajja yayogera bwogezi kigambo nti n'agamba nti buli anaagenda ku kkubo eyiye bakole ki era ekigambo kye ne kikola eggwanga ne litajjaamu butabanguko wadde nga twali tetumanyi oba bunaabaawo naye yatutiisatiisa kirizagaana ekyo n'akikola okulonda ne kuggwa era weetuli tutambula mu ki mu mirembe so kati saagala omuntu agambe nti okwogera nti bwe mwagenda ku kkubo agenda kufa tiyakola kibi tera nakati oli nagana nakati adde mwakyogere ekigambo kyekyo kyekyayamba gwe oluusi kubanga bali basirikale omuntu yenna kye nagambye omuntu galina professional amanyi nagamba ono we mukwata wano akakanya wano ne waba musawo kyova olaba basobola okugamba titonywa amazzi nga wakamala okudduka emisinde omutima gukyakuba so leka kumusalira musango leka kulowooza nti abadde mu bibya byazaakola bimukakatako ayogedde ku Kasese kati kankubuulire nze nalaba omusajja namulabaku sagala nnyo okwogera byendabye njagala nnyo nze ebyobwongo bwange naye nalaba ku TV ng'omusajja akutte ejjambiya Kasese naye ng'ejjambiya gitunuza akutte alumba omuzirikale amuteme kitegeeza oli gyabadde agezaako okugamba nti baalina miggo bw'omala okuba n'omuggo singa ogukuba ow'emmundu emmundu n'agisuula n'ofuna emmundu bwe bati olutalo balwana olwo naawe ofunye ki singa otema nga otemesezza jjambiya oba okubisiza mayinja emmundu ne bagisuula kyova osanga omuntu omusiru n'akugamba nti balumbye abantu abatalina mmundu abadde beekalakaasa ekiva mu muntu nga singa amala ofuna emmundu nga tomuvunye bukyali ekiddako luba lutalo lwakola ki
kubanga ne Museveni bagamba yajja ne mundu meka 27 kakati ayina meka yaziwamba kubaliwa kubali bazirina kati ebintu byonna babitandika tojjanga amanji omusirikale aba n'ekimukakatako tibwolaba olutalo olususe wano kuba wolaba kino omuntu okola ki so kati saagala omuntu alowooze nti gundi okeeki byabadde akola yakola bubi okuvaayo n'agamba era kiyinza okuba nga kyekigambo ekyatuyamba abafamire beetonze bannange abafamire mukulu w'olokeki yayogedde abafamire omuntu yenna bw'afa era nabwabeera ani ng'agamba bannange benasobya senga omuzadde ogamba omwana wo nti gwe mwana gwe kokola ekintu kino nkusse naye n'otamutta oba osaagamu kakati senga omuzadde omwana wo gwe wazaala senga omugakyala gwe ngenda kutta n'okwata ettaffaali n'olimukuba ku mutwe n'afiirawo oba tokyali kulabula oba ofuuse mutemu olwaleero mukulu nabuuziza bamunona bakamando bamugjawa kanterezeemu eno information abantu waliwo abeekalakasa mu lunaku olwo kituufu naye olunaku olwo Masaka ekyasinze okuba mu lunaku lumu mu ggwanga lino yatwala abantu gavumenti bo betugamba baali 5 mbameka nambemu 5 mbana naye abantu basuka mu 10 naye mwalimu basaalumanya ne naalumanya abali mu kibuga omwo muganda wange mwalimu n'omukyale yakwata ekifaananyi ky'olunaku oba wiiki namba eyali atambuza emmere otegedde Faruku Bannayuganda bangi bali mu bizimbe nga abasirikale akwata emundu bwati natunza mu bizimbe nakuba Bannayuganda baafa abatalina musango nalumane ki era saagala muntu ajja alimbe bantu nti abantu bonna abaali ku front abafa bakola ki beekalakaasa era kyennaku nnyo nti munaku zino era President Museveni yavuddeyo n'agamba nti bannange mukuume eddembe ly'obuntu nga basirikale bennyini bye batunuza mu bantu ne bafa. Anyway, tugende ku mugagga Lwasa bannayo. Lwasa saamutegedde wiiki eno. Lwasa bwakedde ku makye ekifaananyi ekifuluma mu mawulire bwekiti n'agamba nze gumula abannimba bankookedde era omutwe oguliko gwange n'ebisigadde si byange. Faruku ffe abaakolako abamanyi Photoshop n'engeri gye bagattamu ebifaananyi tewali kifaananyi kiba kye bakwata ne ba editinga nga kiri mu motion otegedde sorry ka video nga kali mu motion ne bakeditinga ne basobola okujja oba ko software gositamanyi oyo Lwasa otegedde Lwasa yennyini kubanga n'akagundi kalina ne shadow. Okay otegedde so David ndi uwo obadde omazeeyo omugagga Lwasa omulabi namulayi omuvubuka ono bannange akoze n'emirimu nga sinagenda ku Lwasa mwamudde mu kusobola yakolako n'Abayisirayiri mwakiwulidde simanyi oba yali Isirayiri gumanyi nalikola mulimu ki nze njogedde ki anti Faruku njogedde ki omusajja ono leka mutoke muterezeemu njogedde mulimu ki kyembuuza bera nnyo kumulamwa njogedde mulimu ki kumulamwa osooka bannaye bera nnyo njogedde mulimu ki bakuba ekyo otegedde yali akuba ebifaananyi mu Isirayiri Faruku ava kwogera ku bantu individual ng'akuba ebifaananyi otegedde omanyi professional yange ati no sirika nganjagazaaki nganjagazaaki nze otakuluba omutwe gwabe eyo professional yoyo kubuzaabuza kubuzaabuza wangi yenyola ensonga Lwasa nze ndamulabye Akatambi nakalabye naye nze nyina endowooza egamba Lwasa si yeekutta ebintu ebyo bateekeddwa okuba nga bamuteze butezi kamera eyo nze mu ndowooza yange nti bamuteze butezi kamera ekifaananyi kiraga yeye kyenalabye mu vidiyo yeye naye babanga bamuteze butezi kamera eyo kanze sinza kumunenya kubanga Faruku fenna omuntu asobola okukozesa ensobi nakalinga kyamkulwasi kyebamukozeseza n'omuteeka kamera ne bakataka vidiyo ne katambula ekituufu yeye naye kyenyinza okugamba nti abantu abasinga omanyi ne ssente eno esumbuwa kati Lwasa ebintu byakola akola bintu bya ssente
kate muganda ngono abaina sente babikola we batu ubone sente kutuma hani faruko kinusumbuwa abakola sente bonna babikola we batu ani faruko logera ku macha noteka sente mu mpale oluwadde mbogero kola kyoyagala kasoba nga tobye muntu kasoba nga tosse muntu nze ndi wadde be faruko bane sente yange mu nsawo nyenga yosigera kulya ku ekyande mu ngenda kololo anti munsi omuntu akyasinze okubeera omuwulize bamuyita sente ye mwana omuwulize kati abantu abasinga ebitulemesa okukola ebintu twagala sente yebitulemesa Lwasa ngakomola nyaka ekintu kimu nti ku sente zayina yadde agendako mbano bani bwadde ogamba bano bongezemuko ku mutaka alimba wayala gira ensonga za Lwasa bannaye nasale nnyo David mulese ensonga ya Lwasa naye ngenda babuli ekintu bwe kiti omanyi nze sagala vumirya muntu yenna ateesezza kuba bakozesezza mutwe gwe era njafuba nnyo okujinkiza ensonga ye nga nkozesa mutwe gwange nze kyenanenya ku Lwasa kyengenda nonenya kuyatadde akatambi kano kya buswavu nnyo era kya buseegu oba oli mugagga oba oli mwavu ng'obuhamu sibulabanga obutambi mwavu simanyi kakati okugamba nti omugagga kyayina okukola kyaki kya busiri kuba kakati abasajja bali abagagga tubadde nabo obugagga kitegeeza kitiibwa ate omuntu ofuuka omugagga oyina n'ekitiibwa kyobaamu ekyenjawulo newogamba sijja kikola mbu naye omwogezi we okasawa omukulu agambe nange ndowooza mugagga kuba okusinziira Lwasa mu kifaananyi ffe mu kkubo n'ebintu byakola bimufaananyi Katolubwama yagambye nti anti bw'oleeta abantu abanaakuwolereza Lwasa yaleeta toyinza kuddira Kasiru ate omutwala sinkane zonto katoyinza kuddira Katolubwama nga gw'oleese okuwolereza Lwasa abantu babirabidde nga bya comedy bagawona yazanye kaliyo kichi bannange Lwasa yakola buyo anti mbulira gwoyita naye kakati Lwasa wabayita ne Katolubwama ngera gwaleese mu defendinga ate yalaze nnyo obutufu mukko naye ngenda kubabuulira omuntu eyate obutambi bwa Nabatanzi simanyi bikyebe byabedabo ndabivumirira naye atadde obwa Lwasa mbivumirira si kikolwa kyawane waffe okuddira ensonga ezo okuzeeta mu lujjudde era naye atadde obwa Lwasa mbuvumirira naye ngenda kubuulira eyewala omuntu nga weewala emikira gy'enkimu kukoonako tebeetaba amazina gaazo kakati bombi kibagwanidde yatabuli neyatabuli tulinzeyo nayakalala kuba naye yagambye agenda ttakalala namulaba naye kakati fe wotuuka eri mu Dynafam waliyo products nga waliwo kituyita Jini Ali kyongeza ku size y'omutaka eyo bagenda muwamu ne kyetuyita booster booster eyo gyeri bannange of course kamale n'okulagirira kati nga jene yafudde blood clot eri bayinayo chlorophyll ajambu blood clot obo nobeera musaayi katugende ewa muganda wange omwogezi wa Lwasa tuono gwe tuli naye ye mwogezi wa Lwasa saagala kubuzaabuza bannayuganda saagala kubuzaabuza bannayuganda oba saagala kulaba kubuzaabuza abantu batulaba nze siri mwogezi wa Lwasa naye ndi musajja atunuulira ensonga nga bwe mba nzirowooza ku mutwe gwange n'eggwanga bwe lirina okutambula yensonga lwaki ebiseera ebimu neeyita omulungamya w'eggwanga si kweyita naye ndi mulungamya w'eggwanga kaakati kansookere ddala nga tugenda ku nsonga ya Lwasa ensonga ya Lwasa njagala mwenna abatuuliza n'abasajja abagagga abali eyo n'omusajja yenna nga watondebwa nga oli musajja sooka olowooze omuntu gw'ogenda okuganza abakazi nammwe nabagambako nti bano abavubuka abakola obunyama abakola simanyi babalagirawa omuzeeyi gyabwe gye baba nagyo jejo kubanga obwongo bwabwe bennyini teri muntu mulabufu ng'oggyeko okugamba nti Lwasa obutonde bwe butono nga bwe mwamulabye nze we nalaba omuntu nga omwami oli abadde agamba musiraamu nnyo asiiba ne Kurani agimanyi ate n'adda wano n'awakanya Allah bw'abanga yawa mwami Lwasa ekintu ekyo tukkirize Allah kyeyamuwa ekintu ki kubanga wanti wuliriza nze bwemba njogera nkugambye njogera ku magezi gange ku ntegeera yange ku lw'eggwanga lyonna
kubanga n'omuntu atali Lwasa ali eyo alaba kiyinza omutuukako. Kati nze siyinza kifuula kyakulubaalaatiramu wabula nina abantu batereeza mu layini kubanga ndi mulungamya wa ggwanga. Allah Munyazi Mungu bw'abanga yakwata Lwasa n'amugonnomolera ekyo nga kyamugonnomolera bw'aba yeye siyinza kunenya Allah kyeyawaani Lwasa kubanga ekisogadda Lwasa si mukazi. Kubanga Lwasa singa abadde mukazi twandigambye nti teyagenda wa teyakyaba nku teyagita kukyaba nku naye atali mukazi nti alina okukyaba enku. Lwasa manyi nyalambulira abantu babeere nga banyumirwa byenjogera ate n'oyiga nga bayigamu kubanga Lwasa si mukazi. Abakazi balina emikolo gyabwe gye bakola ne bagamba bagenze kyalirawa kukyalira nakakande era bo osomusanga nga tinaoga yona atakyala wa nakakande. Ne Lwasa si mukazi, Lwasa musajja, kitegeeza nti Katonda kiyamutonera kyeyamuwa bw'abanga yeye nga yoyo ekifaananyi kye nga kyekyo ekyo kyalina okubeera nakyo. Okitegedde kuba Katonda kyakola ki ate bali abasajja bagambye Lwasa musajja mukulu tali ku mulembe gw'abano kuba abantu bamanye ebidagaladagala bakugambye tibamanye ebidagaladagala bibagenda ne banywa bambi yayinza okuba takola ki tabitegeera kanaabeera n'ekyo bw'abanga yeye Katonda kiyamuwa. Nzaawo si Lwasa ndabanga siyinza munenya kubanga ekyo Katonda kiyamuwa naye kyenyinza okugamba abantu bonna abawuliriza n'abatulaba titwegendereze nnyo abantu betukola nabo emikwano. Ekyokubiri wano Uganda ebintu we byatuuka kati omuwala ayinza okuba nga ye yennyini yabadde n'ekizibu ng'olusi kubanga Lwasa ayagadde banna batanzi ayagadde baani ono badizaya baani naye baani tebamutuusangako bw'abanga yeye babadde tebamutuusangako muki mu mbeera eyo. Naye abantu abasinga mu mukwano guno lw'osobagana naye wano waliwo omukazi omusajja kaali eyo buno obuli eyo ebweru eyo kaleeta wano omukyala wa kitiibwa nnyo ali awo omukyala ayamba abantu ne kamulaga oba sitole eyo wagirabako kyagala mwogereko sijja mwogerako naye omukyala oyo ayambye nnyo abantu mukyala munene mu ggwanga akavubuka buno obuzimbye obunyama kanywedde ebidagaladagala kalagiridde eyo omukazi ne kamwanika. Kati abo abantu be batyo naye abasajja mwenna kubanga banne twogera ku Lwasa naye naawe era saagala okibalaatiddemu naawe oyinza okukeera enkya nga omwana akwanise wano tulinawo omuwala wano ye buli omu amukebedde naye omuwala oyo kanaayanika nze tannaba era mwekengera. Kakati lindako kakati omuwala oyo abawala bo bagenda kwanika wano abantu balina nga basajja temubeere eyo n'abakazi nammwe abasajja abamu nga tategeera ajja kwanika. Omanyi nti obunene bwe tebumugasa ngamba Faruku gwe twetandika bibozibozi byo wano wama Duncan maliriza omanze n'ekintu kimu bagamba kyoyagaliza muka kitaawo lutanyoko Lwasa engalo ze wakuba n'okubala atakuwaliko okutambula we nange ogamba ezo ennyimba ze nawulidde nabatanzi zayimba eyo agamaaso genda bagega nabatanzi mulaba akabegabega keyo kennyini saawa zino nno omupiira guli wuwe naye Kato yavuddeyo n'abigaanira ate kati Kato ategeera Kato yabadde naye Kato omanyi kati Kato naye obuzibu alina buli bumu kale naku zino yavaako kyoba omanya kati saawa zino Kato buli ekizze kyonna akyogerako wadde takiinaako idea okitegeera yavaako ekibiina ekirunda kyakimanyi. Omanyi bwokera ku makya n'ogamba nti n'olumiriza omukazi gwe wali obaseeko naye mu buliri gwe wali obaddeko mu mukwano n'olumiriza nti waneeka vidiyo kemulaba yoyo omukazi simanyi akabiina komukalaba wali eriwe kali muketegereze bulungi mujja kulaba kagundi kasaawa zino kiri ku saidi yo ogezaako kyejjamu ogamba si kyange naye ffe abamanyi tumanyi nti kikyo lwa nsonga teri wadde mugiyita photoshop n'ogikwata n'ogikwasa n'essimu mu ngalo nga ye ya Lwasa kwesimu ya Lwasa njimanyi nagirabako n'omukulu ono nga bali bonna olya Lwasa alimba naye kyakyengenda okuwakanya muganda wange ono omanyi Katonda alina engeri gyatutondamu mu bulamu naye nga gwe omuntu gw'olina okwetereeza nti omukyala bamutonda ali fulaati nayiya n'agamba nina okukyalira ensiko Katonda teyamutonda nakyo waliwo omuntu gwe bazaala nga mulema okitegeera ne muyiye engeri gye mumutwala mu ddwaliro okugulu ne kutereera naawe omusajja singa weezuula nga oli mulema kuba kati Lwasa mulema
okitegeera era bulijjo neebuuza nze omukyala nze nabatanze olina mukazi emyaka 5 era kati toyinza kuŋŋa nti Lwasa n'omukazi gw'alina Amina yekka kuba temusanyusa nze yinza okugamba Lwasa kintu kimu kyabaakola va ku ono mukulu munno omanyi kati ono alikwana loogo akyaliyo eri gye twamuleka omuntu ssaawa zino kyenamugaa nemugaa nti omuntu alinga mmotoka gyebuva ne gyebulaga emmotoka eyo yeetaaga service okitegeera bw'otuula wansi ne bwetunuulira ng'ekituufu olina embalabe ne bagamba nti akaziko beeka niwe kati kajjamu embalabe kakozesa oba togabuga nti Katonda yazimpa nze nkugamba mukulu Lwasa kati tokyayogeza luggumugumu oyogeza buswavu teri musajja teri mukazi ayinza kuddamu kukuwa kitiibwa era mpozi okunoonako ssente zo mwajjawo kunona sex wabula ekimuleete wuwo kunona sex amalage kati akakanaswika n'akagundi kanaswika akabalabe kagenda kutankula mwana waani tumalirize banange tumalirize tugende ku Segawa muganda wange nawulidde Segawa omutegedde Sisiri kyekisumbuwa Segawa wabula simana be wagula Segawa baba amuloga Segawa mukwano gwange mwogere mwamukowa temwamukowa anti mpuliriza Segawa mukwano gwange kuba lwano ku pano bonna bakimanyi Segawa mukwano gwange naye mbadde nkugamba okusizanga eggwanga weriri Segawa tumule mu kitundu ekyokubiri tujja kumuddira mukulu Segawa bana byokola Mungu akulungamye naye nganze tuyakyo tugamba Segawa kuba kusayaga nti buli ayiro limba lwanga alusiimuule namwe wakana yewamba n'agenda mu kifo omuntu yasiba mu kibira mu mabira owulira n'essaawa zino okumuwa obudde tuyinza okubawo nga tumuwa obudde nga yeesibye kuba ne polisi zawano sogigamba kubanga Segawa ze okusinza nga bwemanyi ebintu bye byonna bijja bitambula ndabanga lwakuba njogera ne bagamba nti nvuma naye ndabanga ebiba bitategereka bya kisiru kubanga y'omu Segawa oyo bamulabako ng'ali ku malaalo ng'agenze ku malaalo mbwabudumulasi simanyi oba abudumulasi amusinga okuyimba ate amuloze ng'ali mu ebyo ngendo wuyadagigemu ng'agamba nti okuyimba akusuddewo agenze kati musiraamu akoze eki afuuse asiramuse kwegamba ebintu bya Segawa ngera bannayo bagambye n'ayita abakazi simanyi oba alondemu oba akole ki kati ogamba ebintu bye bennyininyini tebitegerekeka naye nze nyinza Segawa oyo emanyi Segawa oyo atawanyiza nnyo abakazi abatyobodde nnyo okitegeera yasimbisaako abakazi layini n'abajja n'abasunsula gwe Segawa gwa n'asunsula abakazi nomala Segawa buli wagenda mu byalo ebyenjawulo abakazi bwamanya nti wano waliwo omukazi akawungeeza dda n'akonkona abaleka nga tebagadde okwegamba kati Segawa ssaawa zino tuyinza okuba ntumuliko naye ng'ebikolimo by'abakazi bimusumbuwa anti danga ekyo nyinyi kyayogera tubala gyesa tugere ku Segawa kuba ayina ekyasinga okuba nakyo bye bibi twali emukono wano omwana omukazi ajja ku stage nga zenga okumufuuwa ssente n'amufuuwa omwana amuga akwata omwana wo mukono mukono omukazi ajja kusajja ngazi okumufuuwa ssente hanzi nakolako ne Segawa ebbanga limaze mu ndongo ekyo sikirabangako bwe kiba kyamutuukako Mungu amusonyiwe kambuze ekibuuzo omuntu gwe basuulira omwana eyakwatibwako ku malaalo ng'ali bukunya eyawambako mu mabira eyasimbisa abakazi layini kakati tuba tukyamwogerako ki kwegamba Segawa uli kyakola ekibi tuba tukisuubira twewuunya bwewuunya ng'akoze kirungi yali alwana ne walukabo nze nakoma mulaba ng'azimbye bali bamukwata mu kamera ng'alina bazimbye obuzigo obulinga obw'essomero ng'agamba bagenda ku training abaana ddiini naye omuntu otamanyi wadde alif B nawe oyogenda ku training abaana busiraamu Segawa agende yetondere bonna be yasobya kubanga ate sisuubira nti asobola betondera bonna kuba abasobeza baleka bangi ekyamutwala mu busiraamu mugenda kizula nga yakuba nabakazi bangi nga eddiini si yamutwalayo nga yanoonya akakwakulizo wabeera n'abakazi abangi nanti kati yagala batongoza abateeka ekyendowooza Segawa alina kusookayo yenyininyini n'amanya musango gwe yazza n'agenda ne yeetonda bw'abanga yakola kibi
agende munya anonyereze jazzaita anabe kubanga Lwina ayogera ku muyimbi wano maye bayimbi abe kibimbi Wizo manizo bamikwano jange Lwina ayogera ku muyimbi wano omuyimbi nanyiga yajja wano yali n'omuyimbi nanyiga yewera kukuba fe wano wetuba wano ku programu yaffe tuyitaayita mu bintu nga bye tulaba omugagga ne tukwogerako ng'oli mugagga naye nga toli mugagga so nze kyendowooza Segawa gye mugamba adde mu kintu kye bamanyi atandika okuyimba kadonkamu we wuyo gundi yageze mu byabufuzi osanga n'afuna platform n'asigala ng'akola jakutumirako New York yali wati New York de style agenda Canada agenda ku mulimo gw'omutwe ogwokubiri agenda ku mulimo gw'omutwe agenda kuyimba neyimba n'akwatamu alina omukyala egundi omukyala muyinawa omukyala amuyina akayimba kange akaserebu wange akaserebu omukyala aligi omukyala ali gindi ali Germany omukyala bamuyita gundi egyo emyaka giwasa bamuyita Olga nayogera kuluga Dakali amumanyi nenda wama emotoka ya muganda wange bade bagibyemu ebintu kubane yabadde dako fielder nayo bagisokodde amatala simanyi babe nayo bikoze naye gwa mu connectinga ku kuluga naye kansoke gondi mighty Sami mighty angamente abirako ono yawasizza ono gwe bawasizza gwe bawasizza omusajja oyo ali tubale twogera wana ngambye ali bulungi bamuwasizza bulungi era ebintu abikola bulungi webale nnyo sebo ngambye ali mu mbeera nnungi nva kwogerako naye wano nti kati obufumbo omunyumira simutegedde bulungi naye si ono yoyo angambye embeera nnungi ndozo mala amasuuka yakyusa oli yasula mu gapinki kati asula mu meeru ate n'engoye asula nazo ali US ampozi kansoke ntumire ku misodesa Samu wa Mighty Family yakoze ati Samu wa Mighty Family yawasizza mu bulombolombo bwa Uganda tutuyina mukazi wa wasiza n'aba mugagga ate tali mu Uganda otogera ko tali mu Uganda eri wasaba sajja eri yoyo mumanyi bulungi mukwano gwange nange mawolina tugamba kyenyiza okwogerako omwami ono bw'abanga yafumbiddwa abavubuka era asinza akiwakanya kubanga era oli agambye nti obuwangwa wano buwangwa abantu bagenze babutta abantu bagenze babuviirako ddala ayina nekyana kino enseera eno enseera omukyala gwe yawasizza neraliikiridde chuma cha mudache yewana bwe batuse kanyikuuli atuse okufiira wakati chuma cha mudache kyo kyembuza Faruku gwakanti bamuwasiza niyo okunesawe nagenda kati agenda kwanjula eri bagenda kumwanjula kuyimba wa New York agenda ku bufumbo ani yapangira New York okola yapangira New York omukazi New York yakunkumula ndakali omukono mu kibya bamukunkumula mukono mu kibya New York mbadde manyi kontwa gondi ye Canada go agenda Canada kuyimba lwakuba sagala byo lwaki musala agenda kuyimba agenda New York alina festival gyagenda oyimbako Canada ebyaddala si byabakazi simanyi Canada owaddala kala ayinza okuba agenda kuyimba Canada kuba n'enamba y'essimu bagisaba n'engikuwa siwe tiri byonna sobikwasa naye era tekimugana agenda nze niyo kumanyi mukalabakala ate mukujjukujju ayo bwatuuka eyo amanyi yoka emirimu gyaffe bwatuuka eyo genda ode teggule osabule ndo emirimu gy'okuyimba omukyala bamuyita kati